Abantu 10 be bafiiriddewo mu kabenje akagudde wali ekibimba ku luguudo oluva e Uganda okudda e Tororo, era akabenje kano kabaddemu emmotoka 6, omubadde ttulera 2 n'ettanka emu ssaako n'emmotoka za takisi 2 ne Land Cruiser emu. Nga kyavudde ku mmotoka ya takisi namba UAW 963M ebadde edda sayidi y'e Tororo ogezaako okuyisa layini y'emmotoka ennyingi. Bonna abafudde batwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Bugiri nga n'emmotoka ziggyiddwayo ne zitwalirwa ku poliisi yaffe ey'e Moyo okwongera okunoonyereza ku kabenje kano kugenda mu maaso. Abantu 4 already bazuulibwa ku abantu baibwe, owundi abaire wa Busia era bamutwaire, abandi 3 babaire ba mu Bugiri bene bo babatwaire, aye eriyo abantu abandi abakaali kufunika ku bantu baibwe. Era nenda okozesa omukisa guno okukubiriza abantu bonabona abali eyo nga toli kubona muntu wo mubitire ku mwiggwanika mukyekinga abantu bano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.